Essula ya 28. Awo olwatuuka mu mwaka ogwa Zedekiya kabaka wa Yuda nga kyajjaatanula okufuga mu mwaka ogwokuna mu mwezi ogwokutaano, Kananiya mutabani wa Azuli nnabbi ow'e Gibeyoni n'ayogera nange mu nnyumba ya Mukama, bakabona n'abantu bonna nga weebali nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye, Katonda wa Isirayiri nti, mmenya ekikoligo kya kabaka w'e Babulooni. Emyaka 2 emirambirira nga teginnaggwaako, ndireeta nate mu kifo kino ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni bye yajja mu kifo kino n'abitwala e Babulooni. Era ndikomyawo mu kifo kino Yekoniya mutabani wa Yekoyakimu kabaka wa Yuda wamu n'abasibe bonna aba Yuda abaagenda e Babulooni, bw'ayogera Mukama, kubanga ndimenya ekikoligo kya kabaka w'e Babulooni. Awo nnabbi Yeremiya n'agamba nnabbi Kananiya, bakabona nga weebali n'abantu bonna abayimiridde mu nnyumba ya Mukama nga weebali. Nnabbi Yeremiya n'ayogera nti, Amiina. Mukama akole bw'atyo, Mukama atuukirize ebigambo byo by'olagudde okukomyawo ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama n'abo bonna ab'obusibe okubajja e Babulooni okubaleeta mu kifo kino. Era naye wulira nno ekigambo kino kye njogera mu matu go ne mu matu g'abantu bonna nti, bannabbi abansooka nze era abaakusooka ggwe edda baalagulanga eri ensi nnyingi n'amatwale g'abakabaka amakulu nga balagula obulwa n'obubi ne kawumpuli. Nnabbi alagula emirembe, ekigambo kya nnabbi bwe kirituukirira, kale nnabbi alimanyibwa nga Mukama yamutuma mazima. Awo Kananiya nnabbi n'ajja omuti ku nsingo ya nnabbi Yeremiya n'agumenya. Awo Kananiya n'ayogera abantu bonna nga weebali nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, era bwe ntyo bwe ndimenya n'ekikoligo kya Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni nga nkijja ku nsingo y'amawanga gonna emyaka 2 emirambirira nga teginnaggwaako. Awo nnabbi Yeremiya ne yeddirayo. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Yeremiya, Kananiya nnabbi ng'amaze okumenya omuti ku nsingo ya nnabbi Yeremiya, nga kyogera nti, genda obuulye Kananiya nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, omenye ekikoligo eky'emiti, naye olikola ekikoligo eky'ebyuma okudda mu kifo kyakyo. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye, Katonda wa Isirayiri nti, ntadde ekikoligo eky'ebyuma ku nsingo y'amawanga gano gonna gaweereze Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, era balimuweereza, era muwadde n'ensolo ez'omu nsiko. Awo nnabbi Yeremiya n'alyoka agamba Kananiya nnabbi nti, wulira nno Kananiya, Mukama takutumanga, naye weesiza abantu bano eky'obulimba. Mukama kyava ayogera nti, laba ndikusindika okuva ku nsi mu mwaka guno mw'olifiira, kubanga oyogedde eby'obujeemu eri Mukama. Awo Kananiya nnabbi n'afiira mu mwaka ogwo mu mwezi ogw'omusanvu.